God abantu abatandika okukolera mu bisawe bya Miss Kigundu yaba warrantinga wabwerere nga bwabwerere bakolera obe myezi abamu 3 2 4 n'abagamba mwetereze mutandika okusasulanga rent era ne abamu ne bayingira ndowooza walabako ne Madubala abawakana Madubala tebamuwangako dduuka lya bwerere bali muwa naye tebagenda ddimu walubeerera kola wetereze yenkola ya Miss Kigundu era nabo we yabakolanga yabawanga amaduuka mukole mwetereze bwe mumala okukola then musasule nenge edduuka lyakuwadde liri mu bukadde 3 tiwofuna kakapito wetereze nawe otandika okukola osasule rent n'abawe entandikwa abantu abali omwo mu butale abamu ne bagaana abajja ne bajja bo ne bakola kati abagaana oluvannyuma ne bagamba Miss Kigundu munnange kola ki tukolere nga bannaffe we wabakoleranga it's too late kuba amaduuka sebo beefuula abagezi nti bagazira ani akolera mwaga amaduuka saddaaka nga omanyi banna Uganda fitina kati Miss Kigundu we yawaba wadde kuba yasooka mu bakatale n'abagamba abakatale muyingire mu maduuka mukole for free londa lyoyagala okole ne bagaana we yateekamu abagendamu abalala ne bajja ne bagayiikira ne bagamalawo bano bagenda okulaba ensebanyiza ate bajjambu mukama waffe tuwe nga it's too late Miss Kigundu n'ateekawo amaduuka abantu ne batandika okukola Owino we yali afaanana wallahi yali tasanyusa saawa za leero wootunuulira we wafaanana wanyirira bulungi walabika bulungi era wooyimirira mu kibuga awantu awasinga okwaka bye bizimba Miss Kigundu bye yateekawo project eyo obutaala bwaka era ng'oyagala okukkiriza nti oli mu kibuga ng'oli ku hamu otuuseewo okkiririza nti oli mu kibuga abamu bazimba obuzimbe bukadde nnyo bulabika bubi Miss Kigundu n'atereezaawo Miss we yatereeza waliwo omwala ogwali gutwala amazzi nga gayingira mu Owino n'agutereeza Hajja Miss n'agutereeza era omwala ogwo tegukyabakosa amazzi agaali gabayingiramu ne gayingira mu Maria bwe emyala gyonna n'agitereeza era wokkirira ewaali Owino n'otunuulira Owino eyaliwo n'ebizimbe bya hamu ebiriwo wallahi enjawulo y'amaanyi kaakati ono kyamutwe ono eyeeyita mmeeya avuddeyo alwanisa Miss Kigundu amugamba mbu ekyo kye wakola kikyamu okukola enkulaakulana ne neebuuza bannayuganda bategeera ddala wootunuulira Kampala we yali afaanana nga ggwe mmeeya wallahi nga ggwe mmeeya ng'osobola oyimirira ku makya n'ogamba ewali ebizimbe bya Miss Kigundu bamenyewo bazzeewo Owino nga we yali afaanana mazima ddala oyo musajja ategeera bulungi ekisooka Miss si munnabyabufuzi kozi nga yeesimbyewo ate ne we yeesimbawo tujja kumuwa kubanga kyakozeeko ekitono akikoze oyo musajja alwanisa Miss Kigundu njagala atulageko ewantu we yakatereeza mu kibuga wokka ne wagamba nti natereezaawo awo okugundi mini price nti nze yatereezaawo njagala atulagewo akanya kimu kuleekaana aludde mu bukulembeze ali ku musajja alwana omusajja yagenze n'alabanga emyala giyiika ezizo project zaali mu kubala egyo gyonna agenda kusimbawo obusuba asimbewo omuddo atereeze omusajja yayimiridde n'agamba mbwa Miss Kigundu simanyi akolera mu 7 baagala kubba ttaka ly'abantu b'e Kampala baagala kukola ki kyenneebuuza oyo musajja Elias Lukwago Miss Kigundu okutereeza emyala gy'omu Kampala mazima ddala kibi kale tetuganye ne waba akolera mu 7 ne waba akolera gavumenti kale gavumenti kekole through ye kuba abamu abagamba nti bannange gavumenti tekola gavumenti tekoze kino kati webanga gavumenti eyise mu yakole nga weenayita mu babaka abalala muleka akola ate olwana waaki era kino kindaze nti bannabyabufuzi abasinga tebaagala nkulaakulana kuba Elias Lukwago Miss wagamba nti agenda kutereeza emyala gwe novayo n'olaga nti okutereeza emyala egyo kibi wallahi nkwewuunya musajja gwe era ensi ekuzudde kuba abantu abasinga bali ku saidi ya Hajja Miss genda mu comment section yoyo musajja ng'ayogera bali mu kumugamba kamukulage yino video gy'akoze neewunyiza amagezi gono musajja nenganewo musajja alina bulungi amagezi oyo bali muli mu video bamubuuza ekitegeeza Miss kyakola kibi ekitegeeza Miss kyakoze kibi Miss okugamba mbu agenda kwata
ebyo ebibaati bye yakubye ku miryango egyo ku myalo egyo channels ng'agenda kutereeza wazimbe watereezewo kibi bannange kibi bannange tya munnabyabufuzi Segezo ono musajja ebbanga lyonna lyabeeredde mu bukulembeze abadde ayagala kuzza Uganda mabega gwe olina kwegatta n'Amiisi mukole sale w'okutegeka ekibuga ate gwe omugwa akola sale w'okulemesa Amiisi okutegeka ekibuga Ajja Amiisi kyakola kye kikyasinza obulungi kubanga nkubuuzizza kibuzo ne nkugamba mutunuulire gundi owino wedda ne mu biseera byakati wakusanyusa kati nine akatale kengendo okugamba njagala otunuulira akatale ke Nakasero kakusanyusa But we banakeera kumacha omuntu navayo n'agamba lindako omuntu navayo deshi n'agamba nti ngenda kutereeza Nakasero nzimbewo abo bennyini be bagenda okumulwana bannabyabufuzi nze kyemmanyi ku politics Lukwago tayagala kibuga kitereere kuba naye kwalya kati ale Museveni oba omuntu yenna waana akole emyala Lukwago aliraga kuba kwaliira wavayo n'agamba mulabo wino weefaana nekyo kye kimusanyula kwalya ate we banakola owina anaalaga ki Amiisi atereezezza buli kimu ekyokubiri Ajja Amiisi kiggundu njagala nkulaga omusajja oyo nti alina omutima omulungi si ye mugagga nakyemalira yakwata abayaaye b'omu Kisenyi be yawa security y'okuhamu abayaaye abaali ababbi ab'omu Kisenyi teyakola maduuka nga balala bakola bizimbe egamba nti mujje muyingire wabula kye yasooka okukola abo bonna abayaaye abalimye alagenda bawa emirimu kubanga ne be yasangamu be yakwata genda mu parking yards ze olaba bali mu parking olaba baba amasuuti olaba baba abika irogenda sanga mungi abakuse yo network alama muyingire mubeere mu security ne bayajja avuddeyo Linya ku Mutiramado tereza wifi deshi nze kyenyagala okubuuza Kampala bagenda gizimbe berenge efaanana bwe batyo ng'ebyo ebifaananyi byotaddewo Kampala bagenda gizimba ebere si Kampala yenna ku side ya Hamu ne Nakivubwe berenge efaanana bwetyo in fact plan yayo egenda faanana bwetyo bwe batyo bagala bagizimbe kati abantu abasuubuza abamu abadde bakolerawo bageto youth tebakisanyukidde ne meeya omukulu Lukwago agamba nti Amiisi ali mu mupango Amiisi ali mu mupango ne President Museveni oba gavumenti eriko okulaki okunyaka y'Abannayuganda eriri mu Kampala okitegeera ate nga Amiisi ayagala tuusa nkulaakulana okitegeera kuba okumwala wo wabi okitegeera wabadde tewafaanana bulungi okuva eno ka poliisi paka eri bonna tewakola ki tewafaanana bulungi the same applies okuva ka poliisi kabayitawo batya oba ng'ova wali eri ku nkulu ng'eyo kakatale akali bakayita batya akatale kaawo kati nga tonaba kwogera katale waliwo comment section gyendabye ey'amaanyi ng'abantu babuuza mbu kati abaana ababadde bakolera awo bo bagenda kuyiyizaawa kuba ye point y'abantu gye bali kwogerako abantu kye bakaayanako abadde bakolera ko bagenda yiyizaawa mbadde nkyayogera eshi zino ensonga lwaki nvuddeyo okwogera
Deshi nzasi batambula mu kibuga. Togenda kukwata Kadaama alete ndowooza ye nga tamanyi na kibuga. Omuntu alina okwogera ku nsonga z'ekibuga ajja kujja mubuuze buli katundu ka kibuga oteekeddwa okubanga okamanyi wootamwattamwira ng'ogwa kubanza ekibuga kyonna kindi wano. Kaakati ekisooka kya byonna nze ndi ku sayidi ya Hamu era njagala Nakasero yonna bagiwe Hamu. Ate njagala n'owina ekitundutundu ekisigaddewo bakiwe Hamu akulaakulanyeewo kubanga wootunuulira enkulaakulana Hamu gy'atadde mu Uganda ekisooka ebizimbe bye biri ku standard. Wano waliwo musajja yagenda n'azimba ekizimbe ne kigwira abantu ne kibatta. Temuli seminti, temuli nkokoto, kati oluma mbwe ebintu by'abagagga kati ate abaavu babaleka okuzimba muzimbe ebintu ebitta abantu. Kizimbe kyagwa ne kikuba abantu bonna ne bafa. Temuli mitayimbwa, temuli musenyu. Njagala otunuulire standard y'ebizimbe bya Hamu weefaanana. Njagala otunuulire Hamu Towers Makerere wali wafaanana watyo. Wali wafaanana watyo. Tunuulirawo wansi Top City Plaza gye baataddewo mu Kisenyi. Kisenyi anyirira. Twatuukanga mu Kisenyi nga waliyo banyakuzi ba busawo, nga waliyo babbi banyakuzi b'amasimu. Hamu bonna n'abakwata teyabasiba. N'abawa emirimu, abamu be bakola mu parking, abamu be basiimula ebizimbe, abamu be bakola ku security. Kyewuunyisa okubanga omwahamu temuli mu magye n'abasirikale. Abantu abali mu kizimbe kye baana baggetto bano ababulijjo be bakwata ababbi ababba. Omubbi nga yakuuma nga yakwata omubbi abba. Eyo si nkulaakulana. Tutunuulire ekibuga we kyali kifaanana. Mwe kennyini bannayuganda abalwana Hamu mubadde nga mutambula eyo ku Gazaland nga babakwatirira abakazi abasiba enviiri. Tunuulira mu bizimbe byonna ekizimbe kyamu n'ebizimbe ebirala oba ewaamu empisa eziri mu bizimbe ebirala we ziri. Mutunuulire akazimba akali wali akabba abantu abatutteyo amasimu oyingira n'essimu tofuluma nayo. Really? Nyengo oli mu kibuga? Genda ewa Hamu olabo bakisoboka. Genda ewa Hamu olabo bakisoboka. Wali organized senga Hamu yeetagana kwesimbawo kubwa meya. Kubanga ebintu ebimu birina kolebwa Lord Mayor. Ng'oggyako Lord Mayor okuleekaana kikyalaga. Kale Lord Mayor tozimbye toterezeza gavumenti ekugaani. Naye n'okulwanisa obubbi gavumenti yeyina okulagira nti bulwanise. That is your responsibility. Abawala babakwatirira amabeere. Gendawo ku Kibati nga ayingira paaka enkadde. Opposite ne paaka enkadde mall abawala be bakwatirira amabeere. Buno obuvubuka obukwata obusawosawo obugoyegoye bunnika. Wallahi oli n'akwatirira omukazi kabina n'akanyiga. Really? Ekyo nakyo era omulodi tumala mulagira nti munnange kinono naye ng'akimanyi. Obeera otya ng'oli Lord Mayor w'omu Kampala ng'ebikolebwa mu Kampala tobimanyi. Abakazi basiba oli omuvubuka yasikako omukazi wigi n'agikasuka eri. Genda ewa Hamu olaba oba empisa eziri ku kizimbe kya Hamu ze ziri ewalala. Tetulina ensonga lwaki ku Hamu kwe tutava. Nga ne w'onaayogerera otya Hamu oba bya Museveni oba byaki kasita Hamu yayina byatereezezza ffe tetufa ku kikolebwa. Njagala oyite ku Hamu olabe empisa zaawo oba ewalala we ziri. Hamu tosika kasitoma. Ewa Hamu tokwatirira mukazi. Ewa Hamu tobogolera kasitoma. Waliwo security ate nga security y'abayaaye. Yakwata abayaaye anabuuziza wa poliisi Lord Mayor mugaso gwe gwaki lwaki we wabaawo okwekalakaasa aba yeetaaga poliisi. Lwaki mu kukwata ababbi teyeetaaga poliisi. Ate nga asobola ofuna security kuba Lord Mayor yali agambyeko nti bamumye security tereze wantu. Kale ekyokukulaakulanya ekibuga kigaanye ate ekyokukwata ababbi n'abanyakula amasimu. Omuntu yali nga tasobola kuyita omwo mu Kisenyi. Hamu aterezeza Kisenyi kozi ng'omuntu obwongo bunafu nga tomanyi kibuga. Abamu mukaayana bino naye nga n'ekibuga temukimanyi. Genda mu Kisenyi olabe Top City Plaza. Ewali akazimba akapya Mariam Kasirye we bakolera batikitoka abasinga kati ke bafuulanga Pioneer Mall. Akapya akali awo ke bakagendamu. Olaba bawe wali we wafaanana. Kisenyi anyirira. Ate Kisenyi anyirira paati ya Hamu gy'akoze. Mbadde nsaba ompeeyo akakisa nteeseko katono ku nsonga ya Hamu Deshi. Akakisa tukakuwadde naye obudde bukozese bulungi. Banjagala interaction.
Princess Wasuzza neyanziza nnyo neyanziza omulamwa ogusinze okunnyumira oba n'okusanyuka ennyo kwe kuba nti olwaleero Lord Mayor Erias Lukwago n'omukyala kuba baali ekibuga era baagala kitusembereza n'ennambooze nti olwaleero ebigambo bye babadde nga balimba bannayuganda ate bibeefuukidde kirungi nnyo kubanga abantu abatambudde mu bibuga ebikulaakulanye oba ebisiti enkulu baaniriza enkulaakulana era ebiseera ebisinga ebibuga abantu abalinaanye ebibuga tebabakkiriza kwewuninga bwannannyini ku bizimbe ebyo biba mu kanso nga kanso yeevunaanyizwako era nga ne wooba olina obwannannyini nga basobola okugamba nti akafo kajjeewo ka bulabe eri abantu naye omunnayuganda yenna ampuliriza okeera owulirize Lukwago ng'akaaba mbu amwe amazeewo ekibuga nga ye musajja y'omu yakaaba nti ekisaawe tunuulire ekisaawe we kifaanana ng'olwaleero bakkiriza ne batuwa n'okutegeka AFCON okitegeera olw'ekisaawe kya Hamis Kiggundo okubanga kyakoze eki kyawedde kitegeeza omusajja eyenkulaakulana gy'aba ayongedde naye ku ggwanga nnene tuggyewo politics nti nze mpagira NUP nze mpagira NRM wabula tuteekewo kye tuyita omwoyo gwa ggwanga njagala otunuulire we baba bakuteereddewo olwaleero structure eno obanga Hamis Kiggundo akulaze kikyagenda oteeka ku ground nga luli yakulaga kyagenda okukola ekisaawe n'owakana naye we yamala okukikola ate n'osanyuka kati ate olwaleero akulaga structure kikyayagala akyuse emyalo egyo giveewo tojja kugamba nti enkulaakulana terina gwegenda kukosa oli omu emukosa naye ate kiyamba nnyo ekibuga ky'okukola ki okulabika obulungi tojja kuŋŋamba capital city ogiyingire ng'eri congested nga bweri ate owane nti fotofoto kibuga kinyirira nnyo era kyegombesa naye ate ng'oleme kwenyumiriza mu capital city olwalo gye wandiyingidde nga naawe olaga omuntu nti kino kye kibuga kyaffe olwaleero waliwo ebitundu naawe byoswala n'ogamba nti wano sijjalagamu naye ng'omuntu akisibye ani Lord Mayor we bamugamba nti kati kikole wano nti nze sikolagana na gavumenti waliwo ebintu ebimu ng'olina okukkiriza ne wooba ki ne wooba owagira ki ng'olina okukkiriza okwatagane ne gavumenti kubanga bw'otaakwatagane na gavumenti oba osiraanya emirimu era kyemuva mulamukkirize nti pulezidenti w'eggwanga yakeera ku makya najja ku Lord Mayor amaanyi lwaki amuleke because ye awunnisa ffe abantu ba bulijjo nti kyakola kyekituufu naye nga kiziŋŋamya kibuga genda mu maaso emyaka gyonna njagala mmwe temwegomba okuggyako ng'omuntu totambuddeeko gwe Honorable Nambooze gwakeera n'alimba n'aggamba ku airport international airport y'eggwanga Simaikoyo street batundirako ebinyeebwa kubaako abatembeeyi ku kkubo alimba njagala omuntu aveeyo ŋŋambe nti ku luguudo lwa international olugenda ku airport tikubaako abantu abatembeeyi oba mu kibuga like ekibuga city ng'ekuze kutuulako abantu ku kkubo bonna ne basuulasuulako ebipapula tekiriiyo wabula ye aba ayagala kwogera mmwe ffe abantu kye twagala okuwulira mu matu gaffe ekitusanyusa which means ate nga kikyamu olwaleero gwe wovayo n'ogamba nti hamu mubi olw'okuba akubye ekibati nti yeddiza ekibuga igwe gwe baakiwa okirongoose bw'oba ondisayidinze mbu saagala kukwata ku bantu kabaddugaze kabasuule ebikyafu mu kkubo olw'okuba abantu mbaagala nedda omukulembeze yenna ne weri bassomero n'olaga jjala abaana bagenda pama ne mu kiraasi ekitegeera naye omukulembeze w'odisayidinga ne tica n'ogamba nti tukwatagane wano mujja kukola omulimu omutuufu olwaleero Hamis Kiggundo omulimu gwakola ne wooba mwana muto ng'ovudde mu bya politics otunula nti omulimu gwakola akulaakulanya kibuga ayina enkulaakulana gy'ataddewo ne weeba pulojekiti yaani ffe tetufaayo kati oŋŋambe nti pulojekiti y'ehoima ya Museveni nze sifaayo weeba ya Museveni naye ng'eyonja kibuga etereeza kibuga okutuuka ku mutindo gwe kiriko sirina tabbu nayo wabula gwe okuŋŋamba nti pulojekiti ya muntu yenna atwala ekibuga alesawo singa abadde tagenda kukola ekyo wandize n'omubanja n'ogamba nti ssebo Hamis Kiggundo twakutuma ekisaawe ky'ennakivubo kiro oba yatulimba teyakikola n'akyeddiza ng'abalala we bakola ssebo Hamis
kino ekintu wakiteeka mu budget tewakikola ekyo kye twandimubanjiza. Naye omusajja tapping a screen gwe tapping a screen bera wasuza otya anti bera deshi tetuganye abantu bonna bakomplaininga nti Amisi Kigundu project ya Museveni. Besides that ne weba project ya Museveni na gundi nakasero wafanana kusanyusa Owino we yali afanana kusanyusa waliwo nembwe egambe lwama tokirizibwa kwogera ku bya kibuga ku b'ekibuga tokimanyi kati nze nsiiba mu kibuga nkulidde mu kibuga kankulage enkulakula n'ajamisi zaakoze waliwo Sega wa Molo eri awo ku lubiri genda onoonye Sega wa Molo eri ku lubiri erabika bulungi tunuulira we wali wafaanana ne hamu nga yakateekawo wateereddewo Sega wa Molo kati wafaanana watya waliwo Hamu Tawa Makerere ng'okkirirawo Makerere lyawe Makerere Hamu Tawa tunuulira awantu awe wali wafaanana na kati era Hamu Tawa bali bakagizimbawo webati ne tugamba mugagga kyataddewo ekizimbe bwe kiti ne tugamba kiriya bya Allah eri mu Kisenyi ekizimbe ekipya kye bakateeka obakiyita bya Allah laba we kifaanana ne Kisenyi we yali alabika wetegereze ekibuga we kifaanana we wali walabika we wali ekyo ekizimbe ekiriwo ekyo nakyo kitunuulire Hamu Tawa Nakasero nayo njagala ogitunuulire we wali wafaanana we wafaanana Hamu Shopping Ground na Kivubo we wali wafaanana we wali wafaanana Top City Plaza bagita Top City Plaza ye bakateeka Nakasero akazimba akapya akaliwo akali awe na Kivubo njagala okatunuulire nako we wali wafaanana we wafaanana bannange nga tujjeeko ebyogamba nti gavumenti simanye ekozesa gundi enkulakula nayo tujeetaaga tuswala bannayuganda wano mwalwanisanga Jennifer Musisi yabaweddembe natuwa bino bisite kanivo natereeza ekibuga nga tweyagala era mweke nnyini ne mukola embeera ku Jennifer n'agamba bannange empummudde mwabamu abaaka abasinga Jennifer akomawo njagala otunuulira ekibuga we kyali we kifaanana Jennifer yali atereezezza ekibuga ng'oggyeko ground zizaamu akoze ekisaawe terigwaga anayingira mu kisaawe awo wennyini ku Hamu walingawo kajimu era ne bakomplaininga era kajimu kaffe bakajjewo n'abakolera jimu ennene n'abagamba abaagala okukuba jimu muyingire n'abateeka ku ssente entini ennyo era oyingira mu jimu ya Hamu ze ssente ze mwali mukolera mu kajimu kaawo buli kyaliwo awo ewa Hamu yakizzaawo naye ng'akitereezezza waliwo kajimu akaabayaayi mwe baali bakolera n'abagamba jimu ye baluma n'agibakolera ssente ze mwali mukolera era nakati n'abateeramu ne offer abayaayi abaali ababbi abaali banyakula obusimu awo mu kibuga n'abateeka ku security abamu be baapootanga era teyaleetakaawo nti simanyanga bano construction company nene nnyo egenda leeta abakozi baayo yabagamba mujje nze bagenda okupoota be baana ab'omu Kisenyi n'abawa emirimu kati Hamu okujjawo egyo emyala n'atereza n'agamba nti katereezeewo suubira abaana okuva mu myalo bbawa emirimu kuba bagagga abasinga bazimba abaana ne babaleka ku street ne babba saawa zino tweraliikirira uptown okusinga downtown ogenda eri waggulu eri kugundi ku City Square eyo waggulu eyo nga ku Parliament ng'otyayo okusinga downtown kuba downtown yeewali ew'obulabe eyo mu bisenyisenyi eyo yeewali abaana abaali banuusa amafuta abaana abaali banywa enjaga nga wokkirira tokomawo na ssimu nga baginyakula naye saawa za leero downtown eteredde obubbi temukyali mu kibuga eyo wansi ewalala simanyi naye nga Hamu ewuwe tewali bubbi era we bakwatako abayaaye bennyini be bakwata ebizimbe bisinga bikuumwa magye njagala ondaga amagye agali ku kizimbe kya Hamu yagobawo ab'emmundu n'agamba mmwe bayaaye mmwe ababadde muno ababba kati mmwe muba mukwata ababbi era wobba abayaaye be bakwata era wali tebabbawo ne bamala bawulira nti wabbye essimu kyova olaba ewa Hamu bagamba we bakubbirawo essimu mu ddakiika 2 eba erabise ekyo kye yakola genda otunuulire ebizimbe ebisinga kasitoma jangu abakazi babakwatiridde amabeere oli nadda ku mukazi n'avuma oli nadda ku bakazi n'avoola ewa Hamu togenda kubisanga woosikira omukazi ku kizimbe kw'oviirako n'ekibuga kibadde nga temuli mpisa bavuma abantu baboggolera bakasitoma oli ng'ayagala mugulako nakasukira leegindi wotambula nayo nga akwekalizamu nga bakubba ewa Hamu togenda kubirabawo
njagala otunuulire ewa Hamu we wafaanana n'emabega muve mu bya politics. Alama kanjogereko nze kyembadde njagala okubagamba Hamu bw'aba ng'agenda kyusa Kampala efaanane n'ebyo ebifaananyi ono byabadde ataddewo Deshi musajja bamuleka akulaakulanye ekitundu. Ffe twabeeranga eyo matawuni agasinga Kasese Mbalala n'awalala nga bajjawo abantu ne babamenya nga babagamba bagenda bazimbira obutale buno obwa gavumenti n'abantu nga beekalakaasa bakuba enduulu ng'efuuka enduulu naye akatale bwe kaggwa abantu babeeroke ne babeera successful. Example ngenda giwera ku paaka enkadde bafa abakola eyo paaka enkadde okujjawo abataxi oteekawo eyo paaka enkadde lwali lutalo ng'abataxi tebaagala naye gavumenti bwe yamala uzimba twali tukola ne Starling yazimba paaka enkadde ne tujjawo kasasiro oli yenna ne babazimbira paaka enkadde neefuuka standard n'ebeere nungi abapaaka ne bagamba bano badriver ba taxi ne bagamba banaye gavumenti ate tukoledde ekirungi. So gavumenti bwe bayina enteekateeka yaayo nga oba nti mugamba nti Museveni naye nga bagenda kukola ekintu ekirungi Kampala efaanane bwetyo. Nga nnyongereza kwako ka point k'oleese we baba bakulaakulanya ekibuga tebakikolera baavu. Abaavu mwe musinga okukolima bannange nkiddamu ekibuga si kya sayidi nti baavu be balina obba mu kibuga kwaye babaawo enkulaakulana gye bakola mbwe abaavu mutukoze mutya. Njagala nkuwa ekizampo bannange kya buvunaanyizibwa omutembeeyo okumuleka kusu nga gwabawo osasulira mu dola baba b'ebizimbe babataddeko omusolo ogwo gwe baali balwanira simanyi omusolo gutuyingidde mu batongedde emisolo. Kya buvunaanyizibwa okupangisa ekizimbe ng'osasula miliyoni 2 ng'otundiramu kava nga kava ogisuubudde 2,000 ogitunde emitwalo 2 omutembeeyi nakuteeka kava mu maaso ye nga gy'otunda 2 ng'agitunda 3,000 nga mwasuubudde kyekimu. Kya buvunaanyizibwa oli owa bizinesi ali mu kizimbe abaagwa abatajja kukola mu kulemezaawo lwebyo lukwago byali mu kulemezaawo mbwe abatembeeyi mubakoze mutya kati abagagga bo mubakoze mutya kuba n'omugagga akola kufuna ate omugagga yakozesa omwavu. Nyenze nsuubudde kava 2,000 ekisasulira mu dola nsasula dola 2 oba dola 5 oluusi nsasula miliyoni 2 ekizimbe kava gye nanditunze emitwalo 2 nsasule renti sebo mutembeeyi nga ndi maaso mu dduuka ng'agitunda 5,000 eringa eyange yagitunda 5,000 nga nze nina gitunda 2 omutembeeyi ekisooka tasasula renti. Ekyokubiri omutembeeyi addugaza ekibuga kuba olujja kava mu kaveera akaveera olukajjamu ng'akasuula ku kkubo ow'ekizimbe ye baba bamuggyako ssente z'akasasiro nti kasasiro mulina we mumussa okuuma ekizimbe nga kiyonjo. Ye nno Erias Lukwago alwanirira batembeeyi kusigala mu kibuga nti omutembeeyi yeerabidde nti naye akosa omugagga ekisibakolera baavu nti omutembeeyi ye yalina okutembeeya ffe abagagga tuleme kukola kubanga ffenna tumanyi gye babisuubula tugendagenda tusuubula emmaali tugisuubudde 2,000 nze ntadde mu kizimbe nsasula miliyoni 2 omwezi omutembeeyi tasasula nsasula layisinsi ye talina layisinsi tasasula kizimbe mazima ddala gwofe balinga omutembeeyi atasasula kizimbe ate nze ali mu kizimbe nze nzigale woona atunde mazima ddala olaba kijja mulinga abagamba mu kibuga ky'abanaku siwe kiri. Ekirala lama kyenyagala okubuuza nga gwatambuddeko amawanga Nambooze yayimiridde n'agamba nti amawanga gonna galimu abatembeeyi mpaka ku airport kweri ekintu ekyo olaba kisoboka abantu opposition bano babuulire abantu ababagoberera amazima. Wali Kenya ne Tanzania genda otunuulire Rwanda waafaanana Kigali genda otunuulire Dar es Salaam waafaanana genda otunuulire Kenya wano Nairobi waafaanana olabo babatembeeyi nabo tebabagoba ne buba bagobera tebakkirizibwa kubeera mu kibuga mu abali e Dubai eyo otembeeyezaayo bannange Hamu oba azimba ku myala azimbeko nze kye nasanyukira ewa Hamu teri mutembeeyi akkirizibwawo mwe munoonya sympathy Hamu tanoonya sympathy ate we baba bakola ekibuga tebakikolera banaku omunaku oyina ew'okubeera genda mu kyalo olime oba tonnasobola kutereeza kwenkanankana kubeera ku standard ya kibuga genda mu kyalo. Ekibuga tebakikolera banaku na bagagga wabula ekibuga bakikolera abantu bonna nti omunaku wogenda mu kyalo n'otunda ettaka genda opangisa ekizimbe ewaamu otunde kati ate oyagala abaavu batunde abagagga bavuwale badde mu byalo Lukwago alinga aliwo okwavuwaza bannansi Hamu atereezezza kibuga agobye abatembeeyi gw'oyagalawo batembeeyi
Ali mu kizimba wange nsaba eddakiika 2. Lindako, ali mu kizimba asasule ali mu kizimba asasule milioni 2 omwezi. Omutembeyi tasasula rent. Atole oteeka omutembeyi kuwa ekizimbe. Really? Genda maaso wamma. Mujye bali kuba ssebo. Kale ssebo naye. Nayinza okubeerako wano. Ekituufu teri ayinza kulwanyisa nkulaakulana. Naye nti obuzibu kati bwe tufuna nti omuntu waba ageregeranya Uganda agigeregeranya ku nsi ekituufu ezaatuleka edda. Nti majority esinga abantu abakolera mu kibuga bakola kubeerawo. Enteekateeka yo nga yo yalisoose kubeerawo nti abantu bano betujja wano balagawa koza abantu abasinga bakolera bweru awo. Okitegeera gwe toyinza gamba nti nno mbwa ekibuga tebakikolera banaku. Ekibuga kikolebwa abantu bonna kubanga eyo keeki ya ggwanga si anti erina majority nti bano be balina okukoleramu bano be batalina kukoleramu. Yawula point yange ngambye ekibuga tebakikolera banaku oba bagagga. Wabula bonna balina okubeeramu. Nti omunaku oba tolina genda otunde ettaka oyingira ekibuga. Lwaki oyagala omunaku otunde screen guard 12,000 nga nze nsasula milioni 2 omwezi nga ngitunde emitwalo 2 gw'ofune nze nfiirwe. Kyogamba nze oyagala kunjavuwaza nange embenga ggwe. Kyekitegera statement yange. Si kwavuwaza kubeera ngo temusobola kwenkanankana. Amanyi n'atamanyi tebayinza kwenkanankana. Naye nti omwavu kyasobola okukola n'omugagga tasobola. Omugagga kyakola omugagga tasobola kukola ki? Kukikola. Ekira point ya Nambooze mulaka mwagitegedde bubi. Nambooze yagambye abantu aba bakolera ku kkubo babeera ekibuga we kiyingi airport ekkuba erigiyingizaayo ne bwefulumira. Teyagambye nti nno nti ba vendors abo babeera ku airport. Okitege enkulaakulana teri ayinza girwanyisa naye enkulaakulana eyo KCCA inoteekawo emitendera gy'okulaakulanya ekibuga. Kati gwe bwokera ku makya n'ompanira mu 7 nti yakeera ku makya n'agamba nti Lukwago yamuggyako amaanyi. Then n'okola ki Lukwago wabanga afuna millions 3+ okuzijja mu government ng'ate gwe ng'ambe ekifo wakikkakkanya. Kitegeeza oba toyina makulu gwe nga gwayogera ekyo mbu kyolaba Lukwago namuggyako amaanyi wagamuggyako kati ki ekyakyuka. Ekituufu teri ayagala kuyingira gundi. Teri ayagala kuyingira kibuga nga kifaanana nga we kifaanana. Naye abantu bo nga bo ekisooka ekintu ky'oba olina okukola kirina okuba nga kiyamba abantu. Si bantu balala bakitunuulira mbusema nalabye ku video amu agenda kukola bwati ekibuga kifaanane bulungi nga kiyonjo. Abantu bano be mugoba ku street be mugaa nti abakolera ku street. Kiregeeza mulina emirimu emirala gye mugenda batonderawo. Yeshi mbadde nsaba yakadakiika. Sebo oliriddawa. Mbuuzo oyo ataddeko DP ya Bobi oli obeerawa. Oyo mukuwa. Enda leeta. Obeerawa taata. Nze ndi Portigo. Oli Portigo. Mulira nya mu Kampala. Street nya. Street azino oyagala kinga ki. Oyagala street nya mu Kampala nga wonagamba street ze Portigo. Njagala mbulira street nya ze Kampala. Street nyinzo obutazimanya nti nganze muntu naye ng'ekibuga nganze nkimanyi. Kati bw'oba tozimanyi tukola analysis bireke. Abantu balina okwogera ebintu bino balina bba Kampala kati wuya alipoti. Tamanyi na kiri kugulawo. Bireke. Tamanyi na kiri kugula wundi. Kati bano abantu ogenda batuleetera batulumye. Ground agenda tulumya mutwereeta omuntu ali kugula wundi. Agambye talina street wadde n'emujja amanyi mu Kampala kati ono ateesa ki? Agenda ateesa ki ku Kampala nga awulira biwulire. Ffe tuli ku practical tetulabako. Nze kyembadde kale point eno giwulirize ngende. Oyagala ali ku ground kati point gy'oyagala. Oteesa ki sebo nga tomanyi na street ziri mu Kampala. Kati soko osirike. Kyembadde ngezaako kugamba kiri bwe kiti nti ekibuga kikulaakulanya KCCA. Ekibuga tekikulaakulanya muntu nga bonaga nti haamu. Okitegeera. Enkulaakulana ye tebambi. Naye KCCA ino okuteekawo emitendera kuba KCCA emanya abantu.
obo kitegeera kati muganda wange togenda kayana ku kintu kyotamanyiko kiringa gamba mukazi oyo mukazi awuma nga tomwebakangako togenda bitegeera leke yamwebakaka akubulire nti omukazi awunya omukazi ali bwati kati togenda kwogera ku Kampala nga nayo togimanyi omaze emyaka emeka nga toli mu Kampala kati mulimu ebintu byotagenda leetako ndowooza bano abantu abali wano olukaaga bamanyi ekibuga we kifaanana bw'atakimanya ate obabuulire we kifaanana nze nkubuulidde ebizimbe amu byakoze enkulaakulana Sega wa Molo eri wali ku Lubiri waliwo Hamutawa Makerere waliwo bya Allah Kisenyi waliwo Hamutawa Zinna Kasero waliwo Hamu shopping ground na Kivubo waliwo Top City Plaza eri na Kivubo kati nze njimanyi kati gwogenda kuŋŋamba kyatamanyi na street eyo mu Kampala ne weebeemu nkugambye muleete abantu abali mu kibuga omuntu ali mu kibuga yenzikiriza naye oli potigo sawa zino ekibuga kikyuse baswana okuteekamu n'obula nga naawe oyogera olina kwogera bye potigo by'omanyi abantu abali mu kibuga kuba mwebali oyo ali mu bireekaano oyo gw'otaddeko ali mu bireekaano ye nga baganda bange bino ebintu si kubalemesa kwogera oyina okwogera out of experience kuba bino ebintu bivudde mu kuteebereza njagala otunuulire omanyi lwaki mubuziza street kubanga street ze zikuyingiza ekibuga ti Beni Kiwanuka street wempita okugwa wano nti gundi Nassau Road wempita okukola bwenti nti bwenti kati kyovala mubuziza streets ze zikuyingiza ekibuga njagala omuntu amanye ekibuga ayogere yalabako ku Owino we yali n'ebizimbe bya Hamu ebiriwo alabe nti ddala Owino we yali abeerewo oba Hamu ebeerewo oyo nja kukkiriziganya naye kuba abakimanyiko njagala omuntu atunuulire Kisenyi wefaanana nakati Kisenyi waafaanana tuve mu bya kesi Rama nsaba kwogerako ssebo kwatamu soko okwatemu nnenya abantu bano onansonyiwa mwabali mu kunenya omuntu yakolagana na KCCA kuzimba bizimbe naffe kyekimu kye tukola njagala otambule mu mayumba g'abantu obabuuza oyina pulani ya wano we wazimba nguli tagirina tunuulira abantu abali mu kibuga omubuuza oyina ebbaluwa ekukkiriza okutunda kavazi mu KCCA kuba ebyo byonna byetoolera ku KCCA sina kibuga kyokka simanya town council state council KCCA ekola ne mu byalo guluwa waliyo gwe buuza omuntu oyina license oyina pulani yawo we wazimba olaba amayumba we bagenda okugamenya nga basazeewo mmenya mayumba nga tonnanenya Hamu nawe sooka weenenye nti nze we nazimba nina pulani nange Rama siyina pulani sijja kulimba Rama kampe submission yange nveeko tandika musibye mutano bassebo nze ndi mukyala bulungi ssebo kaakati kansookereko ne mwami Abaho nkwagala nnyo era nkugoberera nnyo naye bambi tovuma ate toteekamu lulimi lwa politics wano eno ensonga gye tuliko ffenna etukwatako ng'Abannayuganda. Rama nyina ekibuuzo ky'omukama wange. Rama wali wano ekkata okiwulira? Rama wano ekkata waliwo akatale k'abatembeeyo okkiriza oba tokkiriza? Nkamanyi bakayita suuku wakiifu. Ako kamu waliwo obutale bulinga 2. Rama njogera naawe. Inkuwulira Bwesaba ali mu comment section nti ndi ku kyeyo kyenjogera nkimanyi. Mwami Lukwago aba yavuddeyo n'awa submission ye about Mr. Ham. N'agamba abatembeeyi. Kyekitegeeza nti abantu oba bajje ku kkubo nze enkulaakulana ya Miss Kigundo siginaako obuzibu kuba nange ndi Munnayuganda era enkwatako. Naye sooka otegekera abantu bano nga bwe mugamba nti ensi abatambuddeko mu nsi ez'enjawulo ebintu byonna muba mubimanyi. Ensi ezikulaakulanye abantu abo bwe bati abatembeeyi abo ababundabunda baba n'ekifo kyabwe kye bagamba nti kye kino. Okiwulira Rama? Ekirala bw'aba yabawa emirimu ogutali musango era ekitali kibi. Okiwulira? Ne togenda kuva eri ku muntu omubuukire bubuukizi. Tolowooza nti Rama bonna obubbi bwaggwa mu Kampala ate tolowooza nti n'abantu bonna abo abawa emirimu. Okiwulira Rama? Nti talina kuba abamu abayamba si abazaala ate muzadde waagukumye eyagukuwa kuyita ati. Rama tugende mpola tuli ku nsonga za ggwanga.
Sagala weekubire side. Tapping a screen. Sagala twekubire ku side emu Rama. Enkola ya Hamis Kigundu njagala ng'omuna Uganda enkwatako. Oba project ya Museveni, oba si project ya Museveni, naye ensonga eri ku ddira egamba nti abantu bano bonna ababadde mu butale bagenda wa Rama. Abo bonna abantu agenda bbawa emirimu. Mbadde nsaba nkuddemu. Yes, sebo. Oyogedde ku butale obuli ekkata. Yes, sebo. Bakolera obutale kyotegeeza Uganda tetulina butale. Rama kankuddiremu awo wennyini. Kankuddiremu awo wennyini. Obutale waliyo Usaafi, waliyo Nakasero. Okiwulira? Oba bonna obutale nno bw'abatembeeyi bwenjogerako. Buno obutale bweno bwenjogera. Kubanze Uganda njimanyi. Nobombuuza streets 20 nsobola ozzikuwa kuba nakulira mu Kampala. Kyoyogera kyonna nkimanyi. Kuviira ddala eri wansi ku Nakivubo, kuviira ddala mu Kisenyi, wekwata eri William kola ki byonna nze mbimanyi. Ebifo byonna byali bya Katanga. Okiwulira Rama? Naye wabeerawo ekifo ekyo ekigambibwa nti n'ekifo kino kikoleddwa bwe kiti ne bwe kiti kiteekateekeddwa abatembeeyi bano bonna. Ne mubajja mu maduuka mu kibuga wakati ne mubateeka nti nga bonogamba nti abatembeeyi bonna abali ku Nakivubo twabajjako ne tubayiwe kwatirawo ekibuzo kyengenda okubuza oli mu Kampala toli mu Kampala? Ndi mu Kampala. Oli side? Yeah? Wanjirama? Network yango bayeganye. Okay, kati kansoke bewao drop wao katono. Who's ready for the face-off? Join Dash as he dives into the world of entertainment, gossip, and more. The drama, the glamour, the tea, it's all here. Join the Moment Face-Off with Dash live on TikTok. Rambo komyo network eterede tapping a screen. Protest vote wado kyabuuza. Kakati mama waliwo kyengenda okugamba. Waliwo obutale bwe tulinawo Gulu main market. Tulinawo Busega market. Tulinawo Wandegeya market. Tulina Lugazi. Tulina Lila market. Waliwo n'akatale ke bakateekawo opposite Gwanda. Bagamba batembeeyi bakayingire ne bakagaana. Ng'oggyeko akatale. Waliwo akatale akali ku Masaka Road. Ng'oggyeko kano akatale oba bayitawo mu Nnyendo bayitawo waawo we batunda emicomocomo. Gavumenti yakola akatale ne bagamba bakayingira abantu ne bakagaana ne basigala wali. Nange ensobi yaani. Obutale bubiri bwe mmanyi bwe bakazira. Akatale akali ku Masaka Road n'akatale akali mu kibuga opposite ne Gwanda. Waliwo n'akatale ak'Ebusega lwakuba bamala nabo ne bakayingira abali batundirawo ebyennyanja ne babateeka wano wansi opposite awo ne rawundi ne bakabateerawo musango gwani. Rama. Webali musango gwani. Rama. Tugende mpola. Ekituufu nakigambye ekiri ku mutima gwange nti nange ndi muna Uganda nkwatibwako okubanga ekibuga kyange kinyirira. Pointi yange yabadde nti bw'osinga olabye ekifaananyi kya Mr. Dash ekyo kyatadde mu background abantu bonna ababadde awo be bagenda okukola. Rama abantu abo bonna tebagenda kufuna mirimu. Gwe kennyini n'onziramu n'oŋŋamba mbu emirimu gyonna si be banyaabo ababazaala, si be bakitaabo ababazaala. Thank you. Naye babadde n'abantu era ababagulako. Bw'okwata abantu. Wali ofulumyeko ku ggwanga? Nedda ssebo. Kati nti bino tojja bitegeera nabya twetaaga omuntu atambuddeko n'ali wano. Njagala Rama wagambye. Rama. Kati byenjogera byo. Soko mpulirize. Byenjogera byo weerabira nagambye wanikata waliwo kati ate ombuuza wali otambuddeko n'ofuluma mu ggwanga.
olabanga tomanyi kutta bibuuzo we bakubuuza what is a map ato unga wakisse ne baddamu ne bakikubuuza ate oyogera ebyo olina kudda. My statement was bakubuuziza wafulumako eggwanga n'ogamba nedda minisitoli wagwanga abaho wefuge nyabo naawe abaho wefuge ate toli nange waze wano kubeera naani bafulumyeko ku ggwanga. Yes or no? Ekyo kiwandizeemu. Abaho sirika, it is my turn and Rama. Mbadde nkwetaagamu. Ngulira data zogamba ndi wifi nga gwe. Ng'oggyeko kubanga wave Abaho wefuge. Bannange tozze kuyomba naawe tuviire kuba kuyomba n'abawo. Ng'oggyeko kubanga wave Uganda ng'olina omulimu kuba wagenda. Gavumenti y'ekkata eyina nteekateeka ki eri abo abantu abatalina mirimu ki bakoleddewo? Emirimu nga gy'abannansi nga gy'abanookunoonya. N'abagwira kuba oba mu kkata kuba ekikuweesa kaadi eyo residensi y'ekkata kiraga oba mu katali tokyali mu Uganda. Kyova olaba oba n'eddaga muntu eno eri n'oba ne ID. Njagala ombuulire ng'oggyeko kubanga oyinayo omulimu. Obanga omulimu guweddewo obanga gubuze gavumenti ekukoledde nteekateeka ki gwali mu kkata ekukoledde nteekateeka ki nga toyina mu Rama twogere ku bintu nga biri Rama omukatali wa wano tasobola kubundabunda nga munnayuganda ali mu nsi yanoonya mulimu tugende obeera mu kata weekuwa obutuuze nekuwa ID eyo baba bakukkiriza okuba mu nsi yo. Kyova olaba amateeka agakwata omukatali nawe gakwata era omukatali wakutta asibibwa. Ate example gy'ole ekkata y'ensi etaliiko nti ono munnansi nti emufevalinga kuba nali nkolerawo ku bwa security nga tubagoba nawo nga ne fayini ogimukuba n'akwegayirira. Nawe nkubalanga mukatali nteekateeka ki gavumenti gyekukoledde nga toyina mulimu oba nga bagobye ku mulimu nteekateeka ki? Rama ogambye bw'afuna wanene kinagerako bw'afuna ekibandaga muntu yekkata abaana alina oloozizi zinene omukatali yenkana atali mukatali kiriza obagamba owa damu ekibuuzo nteekateeka ki gavumenti y'ekkata gyekoledde abantu baayo kuba oba ekkata oba muntu waayo. Kyova olaba gavumenti tekwatako oba mu kkata weebale nga ali mu kkata nteekateeka ki gavumenti gyekutegekedde? Rama saagala onvulumu twogera ku citizenship. Ono ayogera matankane abuze kati kankulage kati siri kankulage enteekateeka Uganda gyekoledde abantu nga si bannayuganda kuba oba mu Uganda oba munnayuganda abakongo yabawa akatale bakola nti newaba olemereddwa ng'oli mukongo osobola okgenda mu katale awo n'okola ak'ekongo ne bawa akatale. Yeshi noonyayo fuuti bigere omulala ono tajja sobola. Njagala kuleeta legal suspect cause ye yaliko e Kampala ate zo street zonna azimanyi. Omuli Abasudani n'abantu abalala bakolera Abannakenya balinawo zi buses ezitwala abantu okufuluma wano ne Abannakenya. Kati gw'ogamba nti kkata efa ku bannansi nga Uganda efa ne ku balala. Tunuulira Abasomaali balina ekitundu kyabwe mwe babeera bo nga bba ate nga bakola ne mu airport pick up mwebali. Eyo gavumenti ye Uganda gy'ogerega etegekedde ne abantu abava ebweru w'eggwanga n'ebawa ne baterera ate gwe kkata tebakutegekedde. Kitegeeza Uganda esinga kkata by'oyogera tobimanyi. Uganda tegenda kuwa mirimu yo nga yombo gavumenti ekugambe kwata tandikira wano kubanga neyo gy'oli tebakuwadde mulimu teri nteekateeka gye bakoledde kyo mulimu we guggwawo tukuteeka wano. Kale tubuulire y'akatale k'ekkata k'oyogeddeko akasuuku wakifu nti omulimu we guggwayo oyingira n'okola. Osobola oyingira n'okola n'abalimu nga balina zirayigenda maaso. Ani addako? Mukulu Jemba yaddako? Balamusizzaako nnyo. Njagala tukkiriziganye byogenda okwogera byonna saagala kuvvoola. Kaali ssebo. Tokozesa kabina. Kaali ssebo. Kakati
Rama obadde olina ebibuuzo by'obuuza wano bannayuganda banno ogenze n'oleeta gavumenti ya wano okuzimbira Abasudani n'Abakongo obutale naye ng'erese munnansi abonaabona gwe ekyo kikulaga nti eno gavumenti efa ku munnansi ekyo kibuuzo nkikuddemu kubuuzizza omukyala nti gavumenti ebeera n'enteekateeka eri eggwanga eddala n'ogamba ekoledde Abakongo n'Abasudani obutale ekyo kikulaga nti gavumenti efa ku muntu wa wansi nga wano Hambu yakeera ku makya nayo kya paka yadi woba ogenze mu Nairobi mukulu Jembo olina obukakafu nti Hamu yeyayo indakola makanziremu omusajja yamala okwokya ateekawo ekizimbe mutuwa attention kanyanukula ekibuuzo kye deshi wano mu Nairobi wakati yadi Toko sirikesebo kumacha ne mocha abantu ate sirika nyanukule ekibuuzo kyo sokulindeko abaho lindako katono Jemba njagala okozesa omutwe gwo saagala okozesa kabina ekintu ky'otalinaako bukakafu saagala okozesa excitement y'abantu 6 owayirize okole malisi okitegedde mukulu toyogera wano bintu bya kisiru toyina bukakafu bulaga yogera ng'owandowoozayo ate n'ekirala ayogera ekintu ng'akirina mukakafu ngaffe tokwata mutwe gwo gufuula kabina mwe muli ba NRM tomwagala muntu ayogera mazima kati tuli ba NRM desh kimwe batigawanyira ku katale linako kasoke njogere agambye mbulama agambye mbu government ezimbira abantu abalala Abakongo n'abalala obutade ne babawa wandege ya katale kemulaba Kampala wakati government yakazimba nekawa abana Uganda teri asasura de n'enusuru 10 omwezi abantu mwe bali mukatale ke wandegeya government ke yazimba nteka kono mukono gwange ogwa ddyo teri muntu asasula rent ekyokubirika mudde mu kibadde kibuuzo kyange agambye lwaki government ekolera abalala netakolera bannansi baayo government kino kyekola yensonga lwaki oli bweru okola singa government yayisa wangi kansooke addressing abantu abalina endowooza basebo ne bannyabo tojja ku platform ya muntu n'oyogererako bintu bya kisiru bw'ogenda kubyogera otambula ogende bwe banankwata togenda kunnyambako kunzijjayo olw'okuba okozesa excitement nti mubeera ku platform bwammwe buli okubeera abantu ababiri abawunya amatako n'amazzi ne mwogera ebyekisiru byammwe wakwato jasigalayo wekka mujja genda mwasamire ku ziri platform zammwe ye mubeerereyo n'abantu abatalina byakukola abaalemererwa obulamu abaddugala amannyo n'eminyo si wano wange tosobola kudda ku musajja n'omuwaayiriza mbu yayo kyakatale waliyo omanyi mwagala nnyo bampaani mwagala nnyo bampaane mbu gwe oli wankyukakyuka era oyogera ebintu by'oyogera wabiwulidde ku muntu ate abyogerera ku platform yo bajje bakwate gwo bitebye abasajja babeera kuno bali mu office bali kodinga buli kimu bakeere ku makya wano bakuntume amatako gatandika okubuguma bannaye buli woobeera respecting omuntu gw'osanzeewo gambirawo abantu mpandowooza yange si kutandika kwasama ovudde eri owunya omunyo owunya amabina tandika okwasama
mbuyayo kyakatale wamulaba waliyo singa bakutuma obujulizi ye yakookera genda twala eri amazigo genda kumanya kugenda kavule gyoba yasamira deshi nze njagala kwogera ku kintu kyewandege ya market. Wandege ya market government yagizimba bwe yagizimba nejiwa abantu teri asasula bwoba oyina esimu y'omuntu akolera mu wandege ya market mukubire esimu akubuulire ffe twaliyo ne tukola survey ya February kimu. Government mwagala ekole ekisi buli muntu egenda mukolera na America ze musinzo obugaga wali abaavu wali abatajja funa si buli omuntu bajja mukolera bantu mu mutuleke namwe government ejja kola ko kyesobodde kyetasobola tejja kikola ayina omukisa ajja funa ku kya government atagwina tajja kifuna but kyesobodde ekikoze kakati mukulu sako maze omubadde watesezo ligo sebo gena kufukamira soko ombuze mpaka tiwe kakati bane malamusi zako. The thing is abana Uganda fefe nyini tutesa nnyo nga bwe twagala ensi yaffe ekule naye ate nga ffe ng'abantu abagirimu tetwagala nsi yaffe. That is it. Nti abantu lwe batambulako mu nsi ez'enjawulo ne bagenda nga bazitenda obuyonjo na buli kimu mu nsi zonna ze tutambuddemu etteeka we liba likwata teririiko nti ono munnansi ono si munnansi etteeka liba tteeka naye Abannayuganda be bantu abaagala etteeka lijje etteeka bagamba oliditeeka mu nkola ne batandika okukaayana. Wano nalaba just recently it was even this year nga baleese bino ebipapula bya speed governor kamera zibeere ku nguudo batandika okuwogana even though nti kale nabano baali bakikoze nga tebasoose kisomesa abantu nakukola bulina byetaagisa naye nga muzina ensi endala abantu bakimanyi omuntu gwe salange kitala kikutte togenda kukeera kunyonyolwa poliisi mbu munnange mbadde mwene ensi nazze kukyala ndi mugenyi mukwano fayini yo ogenda gisasula bakusange ng'oliira mu train fayini yo gisasula bino tebiriko kubuza ndi mupya nazze ddi nedda naye baagenda ne bazimba waneno usaafi yabeerawo ebbanga nga usaafi nkalu bwekkalukalu naye era nga abantu balemedde ku nguudo. Wandege ya market yegenze n'ebirawoka ebbanga ng'abantu baagana okuyingira munda nga bawuza eri munda wala so nga ate kino ekintu kiri just bena bwezi kigazeti nga ne bagamba abantu oba omuntu oli wa mmotoka oba oli wa bigere ng'okimanyi nti kyonna kye nnyina okugula parking eri wali nnyina kgenda mu katale naye olw'okuba nti amateeka ga wano bagateekamu nnyo ebyobufuzi ne bagateekamu kokki wano Jennifer Musibe yali akyaliwo nga nze nakolako naye ffe abantu abayingira naye twakolako naye naye yatuuka n'akoowa n'agamba nze political wing njikooyi bwe bagamba nti kiosiki zonna zive mu Kampala oli n'atandika okujja manya ate eno ya president wa DP ate eno wa FDC ate ono wa NRM n'agamba nze ebyo sibimanyi bwe ziba nga zonna zigenda kila watt zonna biba binofaawo abantu ne basooka ne bavumaganya nnyo Jennifer Musibe ne bamuyita omukazi mubi ne bamuyimbamu ennyimba olwamala okulaga nti ye ekintu akikooya akitadde be bamu tetuliddamu kufuna muntu alinga Musisi. Abantu mwe amazima gennyini embeera ebasanyusa nga omuntu woba otambula bibyo n'okona ku sabbuuni w'omuntu gwapanze ku street ku luguudo kwennyini n'akukuba oluyi oba oyagala ate ovaawo ogambe nti kati daba ekiri mu Kampala ensi omusajja emulemye nammwe bennyini be baleetera amateeka you don't want to cooperate. Bwe babagamba abatembeeyi mubeere wali ne mukkiriza wano Jennifer Musinga akyaliwo yali yawa abatembeeyi olunaku olw'Essande nga abatembeeyi bakkiriza okukolera ku nguudo naye kyewuunyisa okumanya nti abantu bafrustratinga buli nti naye bannannyini maduuka batuuka ekiseera mwe mukimanyi muno bannannyini maduuka abasinga be balina abatembeeyi abo nga bajjayo ebintu byabwe ne babiwa abaana ne babiwa ku kkubo kuba kati omuntu alaba kati n'otunulira ngaawo ku kikuubaawo wonna ku kwaliseero waawo omuntu n'alaba nga omuntu agenda kufuna budde buyingira mu dduuka munda n'alyoka babawe obugatto manya zino bottles manya ne babiyiwaawo ku street wonna kati gwe mbuli omuntu ajja anayambuka atya munda ng'alaba byanoonyera biri wano ffe ffennyini abantu we don't want to cooperate. Abannayuganda tetwagala nsi yaffe kyokka bwe tujja mu zino ensi z'abantu abalala banene tuyoka tuzitendereza obulungi era eri amateeka gakola Uganda etteeka bwe likwatayo abantu babiri abantu nga bavaayo baleekaana kati ki kye twagala which is which
Kitwagala okikulema okutegeera kati abantu babagambye wano bewandiise bagambye tetulina kye twagaza ndaga muntu omuntu wanajja Uganda n'agenda mu bank okujjayo ssente ze ne bamugamba ndaga muntu yaggwako ene wano buli muntu kala ababbizo oyinza obuteewandiisiza wano nate bodda Uganda omuntu yenna goberera ekintu be a binding citizen waliwo ebintu ebimu ebijja nga tetubyagala neffe tubikola nze ekintu kyonna bwe kijja nga kikwata nti gavumenti yekireese mukwano nze sirinda nkiyingiramu bulungi n'ekibeeramu wakati kubanga I know the repercussions sometimes teziba nnyangu abaana abasinga wano batuuka okugenda mu bank okujjayo ssente n'abagobya zi passport bamugamba twagala ndaga muntu naye ng'oli akugamba ndaga muntu njagaza ki toli muna Uganda oba toli muna Uganda sengukodde mu nsi yo bane people let's learn how to love our own country tukiyige neyanzisa nnyo engalabi nga sinaleeta lego nina echo okay that's okay na muting kanjira ndeeta lego engalabi bwamaliriza okwenyuka kati Grace luli wadduka tewankolako naye Grace ebintu ogiye gwe Grace kikungu era yegwe Desi jebaleko mukama kati kwene ensonga first of all nze ngenda gaba nabyafuzi be Uganda muve mu nsonga ezaba ensonga ezitali ensonga z'okulakulanya Uganda baziveemu oba oli wa NRM oba oli wa opposition ensonga z'okulakulana baziveemu ndabe statement za Lukwago zawandiise ng'alaga nti ayagala nnyo abatembeeyi naye ng'ate ekitongole ekikwata abatembeeyi kya KCCA kyakulira nga ne kkooti esiba abatembeeyi etula ku site olo ofisi ya Lukwago eri waggulu omulamuzi atula wansi ye wano bw'aba alaga na Uganda nti nedda gavumenti mbyo bahamu mubi aleeta abatembeeyi naye ng'etteeka erisiba abatembeeyi ate lya KCCA era lyakolebwa Lukwago nga bali mu parliament nga tanajja nakubwa Lord Mayor kati buno obudde mu kwagala okulagaba na Uganda nti ate hamu mubi oba government eri mu kola innovation mu kibuga aleeta abatembeeyi naye nga abatembeeyi buli kanaku bwasibwa buli kanaku bakwatibwa ne basibibwa kitegeeza government obeesobola okukwata omutembeeyi kiraga omutembeeyi aliwo mu bumenyi bw'amateeka anesi Lukwago nga atugamba nti apromoting obumenyi bw'amateeka omutembeeyi first of all nange naliko omutembeeyi era baali bankutteko ne bansiba nenge era bansibira mu mateeka agakolebwa bannabyabufuzi abakesisi omulina Lukwago kati Lukwago ajja natugamba nti ate omutembeeyi buno budde mulungi kitegeeza yagala kwesa omuntu wa wansi ono omutembeeyi yafune kyayagala okukola ki okuyisaawo kitegeeza ffe abantu abaavu nga nange sejjeemu bano bannabyabufuzi bakozesa ffe okufuna kyekwaki kibaagala kati nga tugenze ku nkulaakulana emyala gyennyini Charles we muting katugenze ku mwala guno gwe bali mu kwogerako kuba nalabyo omwala bagusibye kuva eri ku mukwano mmolo eri ku Rashid Kamisi Road ne wa Kisekka bwe wati gyeva bweti emyala gyennyini abantu bagwamu ne bafa kwata isimi bikke siwe kiri kati emyala wejo abantu badde bagwamu ne bafa olusi ngejimba gisibye akatimba bwe bakitegeeza omutakkirizibwa kuyingira yeri nga basibyewo buki obutimba omuntu wajja ne plan nga agambye nti nedda I can manage these trenches okulaba nga amazzi gayita wansi era nga gigolegolebwa ne tuziiza amataba n'abantu obutagwamu kyokka nga Lukwago mu 2015 ekirongo kya KCCA bakirwabirako kko ng'abantu 10 bagudde emyala olw'enkuba etonnya ennyingi olwa KCCA ogoba abatembeeyi ne bagwa mu myala ne bafa era KCCA n'eriwa ssente kati kyogamba ye Lukwago abeerabidde nti gino emyala gibadde gitta abantu gwagamba nti okay oyinza okugamba hamu talina goodwill gyakola tugende mpola mpola Lukwago yava n'atugamba nti hamu ayonoonye ekisaawe azimbye tennis court buno obudde ekisaawe kya hamu kye bagamba ekya Nakivubo kiri approved by CAF ne FUFA
ekya KCCA nga buli mwaka bakiwa ssente mu budget y'eggwanga tekikkirizibwa na kukyaza mupiira gwa kilabu ng'esamba kilabu y'ebweru. Ekya KCCA mugende wali erugogo mu kirabe. Ekisawe kya KCCA nga gavumenti buli mwaka ekiwa ssente nga Lukwago ye patroni wa KCCA. Ekisawe kyabwe tekikkirizibwa na kukyaza KCCA ng'esamba yange ye Tanzania. Kikkirizibwa kukyaza mupiira gya FUFA egya Uganda. Kati ekibuzo kiri nti ye Lukwago kikyakoze ng'oggyeko okubira ku radio ne TV z'ayogererako kikyakoze okuyamba banna Kampala kuba ye Lukwago eva aba wakwogera. Deshino kambigambe bino ebigambo webali bamenya akatale ka senti bali ku ddemba ako Lukwago yajja n'atugamba tugenda mu kooti kuwaabira Hamu kuba nali mutembeera nga muwino tubeera munnyo. Hamu agenda okuleeta empapula Lukwago zagamba nti ezimenyawe wantu nti nkyamu ng'ate ne Lukwago alinako omukono ya sayininga nga ne Lukwago omukono gwe kweguli nenga yali mutugamba agenda mu kooti kuloopa Hamu nenga naye ya sayininga. Era njagala kubuuza Lukwago ekibuuzo okuva bakwata omusango gwa ssente bali ku ddembe nga bagimenya n'ogutwala mu kooti kyali kivuddeyo abantu baafunamu oba baafiirwa kwa tugamba tekikkirizibwa gimenya agimenye mbumenyi bw'amateeka ngenda kugenda mu kooti kuwaaba. Ffe abaali abakozi b'omwowinaawo tetufuna nko tuyita mu kooti kwa bujulizi tebatuyita nko mu kooti kulaga maali yaffe yayonooneka tetuna kye twali tufunye ne batugamba otwala musango mu kooti. Hamu agenda otulaga empapula kuba Hamu yatuuka n'atugamba nti buli muntu yabadde ne maali ye mwowino ngenda mumusasula era yasasula abaana. Lukwago yatugamba agenda mu kooti na buno obudde tumanyi oba maali yaffe bali gisasula tebatuyitangako mu kooti tebakola ki ne Hamu yasasula abaana abaali bayonoonye maali abaali bafuliddwe maali yaabwe. Ye Lukwago yagenda mu kooti tetumanyi oba omusango yagutwalayo oba teyagutwala naye ng'ebipapula bye baatulaga ebyamenya owino Jennifer Musi yali alinako omukono Elias Lukwago Lord Mayor nga alinako omukono bakidandala bonna baalinako emikono kuba bonna bakolanga mu KCC. Kati ekibuuzo kiri nti who is fooling Ugandans? Ani alimba bana Uganda? Deshi bana Uganda balina okukozesa obwongo ne bategeera. Okay. Omwalo ogwo tugambe nti bagenda kuguzimba. Ekibuuzo kiri nti business ki ebadde ekolebwawo egasa gavumenti. Katugende ku disadvantages and advantages. Business ezibadde zikolebwa ku mwala. Ng'oggyeko okubba abantu amasimu ne bayingira omwala, okuba abantu obutayimbwa ne bayingira emyala, abantu bayono Deshi obadde w'e Kampala. Waliwo omubbi abba nga tava ku mwala awo. Ne bakuba ne bakuggyako essimu y'omwana n'ayingira omwala kwagwa otya okuyingirayo olina kukuba akatayimba olina ayingira omwala kitegeeza oba n'azimbawo ekizimbe gavumenti egenda kufunamu bintu bibiri abantu bagenda kusasula ng'omusolo tewali mutembe yasasula musolo teri mutembe yasasula layisinsi era kyekibakwasa awo Lukwago wali mu kuleekaanira tewaliwo bizinesi ebadde ekolebwa nga gavumenti yagifunamu kino nkigamba kubanga fenga tukyali batembe twagezaako n'okugamba KCC mutuwe layisinsi mumanye nti omutembe artist buli mwaka asasulayo emitwalo 3 mulekerenga otukwata ne batugamba tekigenda kusoboka kubanga ab'amaduuka tebabaagalawo. Kati Lukwago ye kyagamba ab'amaduuka baagala bana abatembeeyi gavumenti efuna mu mutembeeyi efuna mu wadduuka gavumenti efuna mu wadduuka kitegeeza oba n'azimbawo ekizimbe gavumenti egenda kufunamu ne omugagga agenda kufunamu siwe kiri. Lukwago buli mwaka KCC bagiwa ssente ez'okukola due diligence ku bibuga ebyakulaakulana. Lukwago kyemmanyi atambula mu zino ensi ezaakulaakulana. Waliwo ebibuga ebimu nga biri ku mazzi nga babizimba ku mazzi ebibuga ebimu nga babizimba ku mazzi. Kati ye Lukwago ssente buli mwaka gavumenti zeebawa ogenda okukola due diligence ku bibuga enkulaakulana gye bikulaakulanamu ssente bazikolamu ki? Ssente bazikolamu ki? Deshi buli mwaka gavumenti ewawa n'abasajja ssente bagende balabe ebibuga nga Netherlands babizimba ku mazzi ebibuga bya Netherlands ebyo babizimba ku mazzi ne babagamba mugende mu birabe tugenda kukola tutya gino emyalo okukola okuterera naye olwaba wa ssente ye nga afunayo omukazi we ne baganda be nga abatwala ku zi vacation nga bali ssente nga bajja bagamba twagenze tewali kikolebwa. Kati bwe buzibu tulina Uganda enkulaakulana esobola okukostinga abantu naye mala neekola ki